أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يرث الأرض ومن عليها وإليه ترجعون، والصلاة والسلام على من أوصانا بتعلم الفرائض وتعليمها للأنام، وعلى آله وأصحابه ومن جاء بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، bakadde bange ab'ebitiibwa oluvannyuma lw'okutenda Allah ow'ekitiibwa, oyo Allah asikiza ensi n'ebyo ebigiriko, ng'era ffenna tugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa asse okusaasira n'emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyo eyatulaamira okweyigiriza irimu y'obusika n'okugisomesa ebitonde byonna. N'olwekyo bakadde bange ab'ebitiibwa, omulundi ogwayita twakoma ku aya eyasooka mu miraafi, ne tulaba ne sababu nuzuli ya ayati ezebbi ze twasooka okusoma era twabiraba ensonga lwaki zakka. Naye ng'okuddamu kakati okusamalizinga, twalaba ekitundu kyaffe ekisooka nti senga omwana ow'obuwala aba asigaddewo n'omwana ow'obulenzi, omwana ow'obulenzi aba alina emigabo ebiri egy'omwana omuwala. Ensonga ey'okubiri ne tugamba nti senga ate omwana ow'obuwala aba asigaddewo omu, falaha nisfu, aba asikira omugabo gwa kimu kyakubiri. Lwaki infiradiha asigaddewo omu? Ensonga ey'okubiri, wa adamu lmuassab, tewasigaddewo muganda we mulenzi agenda kumulyako nfisi. Ne tulaba nti senga basigadde babiri, abaana abo bomuwala basikira omugabo gwa bibiri byakusatu. Lwaki litaaddud, ennamba yaabwe yeeyongeddeko okusukka kumu. Ne tulaba embeera endala Nabi Muhammad yaginyonyola mu hadithi ti omuntu senga aba afudde n'aleka omwana ow'obuwala n'alekawo ne muzzukulu we nga muwala, muzzukulu oyo nga wa mutabani we, kikyentegeeza musajja wattu yazaala abaana babiri, ow'obuwala n'ow'obulenzi. Ow'obulenzi n'afa bifo nga taata we tannaba kufa, naye waafiiridde nga yazaalayo akaana ak'obuwala. Kakati ono kitaawe agenza okufa n'aba ng'alesewo muwala we na muzzukulu we, twagamba nabbi yagamba nti falibinti nisfu, awo omwana omuwala asikira omugabo gwa kimu kyakubiri. Lwaki? liadami wujudi liinfiradi, olw'okuba asigaddewo omu. Ekyokubiri titewali muganda mulenzi agenda kumulyako nfisi. Ate muzzukulu ono, muzzukulu w'omufu wa mutabani we, kana akawala ka mutabani we kasikira mugabo gwa kimu kya mukaaga. Lwa nsonga ki? litakmilatu thuluthaini, olw'okujjuliza bibiri byakusatu ebigabanwa abaana abawala ababiri. Ne tugamba ate senga abanga alese bawala be babiri n'oyo omuzzukulu omuwala, twagamba nti falibintaini thuluthaini, bano bawala bombiri bagabana omugabo gwa bibiri byakusatu. Ate ono muzzukulu we mahjubu abanga akola kinga yazibwa tajja kusika. Lwaki? listigraqu lbintaini thuluthaini, olw'okuba nti bali abawala ababiri bamazeewo omugabo gwa bibiri byakusatu ogugabanwa abawala ababiri. Ne tugamba nti okujjako senga abanga ono muzzukulu omuwala owa mutabani w'omufu asigaddewo ne muganda we omulenzi, awo tugamba nti falibintaini thuluthaini, bano bagabana bibiri byakusatu. Ekiba kifisse bano abaana kye bagabana nga falidhakari mithlu hadhil unthayaini, ng'omulenzi aba alina emigabo ebiri egy'omwana omuwala. Byetwabiraba omulundi ogwayita. Ne tulaba okusika kw'abazadde ababiri. Twagamba nti senga abazadde mutabani w'amazadde ababiri nga mutabani waabwe oba muwala waabwe afa nga talese mwana, twagamba nti maama, twagamba abazadde ababiri, senga mutabani waabwe omuwala waabwe aba afudde ng'alese abaana, twagamba nti maama afuna omugabo gwa kimu kya mukaaga ne taata omugabo gwa kimu kya mukaaga. Ne tugamba nti fa in lam yakul lahu walad, n'ate senga aba afudde nga talese mwana yenna, twagamba nti fal ummihi thuluthu, olw'omwama afuna omugabo gwa kimu kyakusatu. Ne tugamba nti senga atwabanga wasigaddewo omu ku baganda b'omufu nga lwo baganda b'omufu, twagamba nti olw'omwama abeera excluded partially, ng'akendeezebwa ku mugabo gwe, ng'akendeezebwako paati okuva ku kimu kyakusatu okugenda ku kimu eky'omukaaga olw'okusigalawo baganda b'omufu.
ebyo twabira omulundi gwaffe ogwayita naye nge byonna tubikola ddi tubikola min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn tubikola oluvannyuma lw'okugjamu mu maali y'omufu ebyo yalaama ye kennyini nga mulamu n'okusasula amabanja agabadde gamubanjibwa insha allah olwaleero katwale aya ey'okubiri Allah yagamba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad mwabafumba ababiri omwami alina omugabo gwa kimu kyakubiri mu maali ya mukazi we senga mukazi we afa nga talese mwana fa in kana lahunna walad naye ate singa mukazi we afa nga alese omwana falakum rubu mimma taraki muba mulina omugabo gwa kimu kyakuna mmwe bye babirekeddwa bakyala bammwe mukyala obwafa nga talese mwana yenna nga temuzadde oba osikira half ku maali ye naye ate bwafa nga alese omwana olwo kiba kitegeeza nti gwe bbaawe omugabo gwe gukendeera okuva ku kimu kyakubiri ne gugenda ku kimu ekyokuna liwujudi faruwali olwokuba nti wasigaddewo omusika imma omwana oyo gw'omuzaala oba si gw'omuzaala oyinza okuwasa omukazi ng'omukyala wagenda okumuwasa nga yazaala dde omwana we w'omusajja omulala omwana oyo bw'abanga yasigaddewo yadde si ku kitaawe era omugabo gwe gukendeera era oba osikira kimu kyakuna wabula ate n'olwekyo ekibwa ekityo nakyo bwe kiri naye byonna tubikola ddi min ba'di wasiyati yusina biha aw dayni tukuwa omugabo ogwo byonna tubikola oluvannyuma lw'okusasula amabanja agabadde gabanjibwa mukyalawo n'okugjamu byennyini mukyalawo byalamba nga akyali mulamu ate Allah yongera agamba nti walahunna rubu mimma taraktum balina omugabo gwa kimu kyakuna bakyala bammwe mmwe bye muba mulese illam yakul lakum walad senga mba temulese mwana bw'obanga omwami gw'ofudde nga temuzadde mwana mukyalawo alina omugabo gwa kimu kyakuna mu ebyo by'obeera olese fa in kana lakum walad ne bw'obanga mufudde nga mulese omwana nga mwazaala omwana falahunna thumnu mimma taraktum omukyala aba asikira omugabo gwa kimu kya munaana imma ng'omwana gw'olese omuzaala mukazi oyo obanga omuzaala mukazi mulala kasita abeera nga mwana wo olwamaama mukyala wo omugabo gwe guba gukendera okuva ku mugabo gwa kimu kyakuna ne gugenda ku mugabo gwa kimu kya munaana ebyo byonna tubikola ddi min ba'di wasiyatin tusuuna biha aw dayn tubikola oluvannyuma lw'okujja mu maali yo bye walaama gwe kennyini ng'oli mulamu n'okusasula amabanja agabadde gakubanjibwa n'olwekyo okusika kw'abafumba ababiri kweko abafumba ababiri balina emigabo gino wammanga omwami bw'abanga yafudde n'abanga alese mukyala we nga tebalese mwana mukyala we alina omugabo gwa kimu kyakuna wabula ate bw'abanga omwami afudde n'abanga alese omwana mukyala we alina omugabo gwa kimu kya munaana egyo emigabo ebiri gy'emigabo gya nnamwandu saate gwe ssemwandu mukyala we bw'abanga afudde ne mubanga temuzadde mwana obanga talina mwana gwe yajja n'embufumbo bwe ng'omuwasa muto olwo omugabo gwo gubeera gwa kimu kyakubiri saate senga afa n'abanga alina omwana gwe yazaala Samuel nga yajja mu bufumbo nga alina omwana we obanga omwana amuzaalamu gwe olwo gwe omwami ssemwandu oba olina omugabo gwa kimu kyakuna mu ebyo ebibeera birekeddwa mukyalawo katulabye okusika kw'abafumbo ababiri tutwala okusika kw'abaana tetuuka okusika kw'abazadde katulabye okusika kw'abafumbo ababiri buli omu kikyasika eri munne bw'abanga agenze Allah yongera atugamba agamba nti wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthar min dhalik fahum shuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayri mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim. Naam, katuntulaba mu aya mulimu tabiri ya Qur'an mwajjamu ekigambo ekiyitibwa kalala. Ikhtalafa sahaba ridwanullahi alayhim fi kalala. Ashabi rasulillah bayawukana kuma kwani kalala ani gobeita kalala.
fadhahaba Abubakar Siddiq annaha yeyagamba nti man ada alwalid walwalad gwe bayita kalaala yo yafudde nga talese bazadde be bombiriri nga tewali ate nga naye abadde talina mwana gwe bayita kalaala. Abubakar Siddiq ye bwatu yannyonnyola. Akhraja Ibn Jarir an Sha'bi qala, Ibn Jarir yatugamba nga bijja ku Sha'bi yagamba qala Abubakar radiyallahu anhu, Abubakar yagamba nti inni ra'aytu fil kalaala ra'yan, agamba nti yegwe bayita kalaala. Abubakar yagamba nti fa in kana sawaban fa min Allahi wahdahu la sharika la, bwabanga kyayogera kituufu kya Allah subhanahu wa ta'ala atayina kimwegattibwako kyonna. Wa in yakun khata, ate bwe kibanga Abubakar yalabye bbi fa min ash-shaytani, ekyo kiba kivudde eri shaytani. Abubakar yagamba ti inna al-kalala ma khala al-walid wal-walad, yoyo omuntu afa nga talina bazadde be bombiriri wadde abaana nga tazaalanga. Fadhahaba Umar ila annaha man ada al-walad, Umar bin Khattab yagamba nti bwayita kalala yoyo afa nga talese mwana, yoyo afa nga tebalese mwana. Oba Umar yamaliriza agamba nti astahayi, nkwatirwa ensonyi an ukhalifa an Abubakar, okubanga njawukana ku Abubakar. Kati mufunze alkalala yoyo omuntu afa nga talese mwana wadde abazadde. Allah agamba wa in kana rajul yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Senga omuntu afanga kalala, senga omuntu afanga talese obakadde be bombiri, era omuntu oyo nga talina mwana nga tazadde mwana yenna, ne musajja awanga mukazi, Allah agamba ki walahu akhun, ng'alina muganda w'omulenzi, aw ukhtun, oba mwannyina nga yaliwo naye nga muganda w'omulenzi nga munnabbeere, ne mwannyina omuwala nga munnabbeere, ku bombi asigaddewo nga munnabbeere oba nga basigaddewo babiri. Omwana omunnabbeere yaani? Muganda omunnabbeere yaani? Ye muganda w'omujja n'ennyoko, nga maama wo yalikugamba nga omuganda w'oyo taata wammwe si y'omu, wabula nga maama wammwe y'omu, nga mawula taata oyo mu Luganda tumuyita aba muganda w'omunnabbeere oba mwannyoko omunnabbeere. Bw'abanga baalinanga be baliwo, Allah yagamba nti falikulli wahidin minhum as-sudusu, abaasigaddewo omu ku bo asikira mugabo gwa kimu kya mukaaga. Fa in kanu akthar min dhalik, bw'obanga basigaddewo nga bali babiri n'okweyongerayo, fahum shurakau fi thuluth, bonna beegattira ku mugabo gwa kimu kyakusatu. Senga ofa nga tolese taata, tolina ng'ofudde tolese bakadde babiri bakuzaala, n'abaana nga tolina, nga tewazaala, nga n'abaana tolina, tugamba tutya? Wabula ng'olesewo muganda wo omunnabbeere omulenzi ne mwannyoko omunnabbeere omuwala, tugamba nti fahum shurakau fi thuluth, bagaba n'omugabo gwa kimu kyakusatu. Wabula wano tetugamba nti aliko omulenzi alina emigabo ebiri egy'omwana omuwala, nedda, kuba n'abannabbeere si bwe tukikola, bonna tubagabanyiza omugabo gwa kimu kyakusatu nga tubawa kyenkanyi buli omu. Naye byonna tubikola ddi? min ba'di wasiyatin yuswa biha aw daynin ghayri mudarri, tubikola oluvannyuma lw'okugyamu ebyo byennyini gwe byewalaama ng'okyali mulamu, n'okuba nga tusasula amabanja agabadde gakubanjibwa abantu. Mpozi alkalaala discussion zakwata ddala enkandaggo, hatta ne bagenda eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasahaba nga bamubuuza man huwa alkalaala, alkalaala yani? Etteeka eddala ne likka mu surati Nisaa'i, ne kijjanga Qur'ani, yajjanga tafsir al-Qur'ani, yufassiru al-Qur'ani, Qur'ani yajjanga ennyonnyola Qur'ani. Kati Allah mu tteeka erisemba ku surati Nisaa'i yatunnyonnyola kalaala kyeki. Allah yagamba yastaftuuna qulillahu yuftiikum fi kalaala, bakubuuza obannyonnyole kwani kalaala, bagambe nti qulillahu yuftiikum fi kalaala, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabuulira ani bweyita kalaala. Allah agamba ki? Allah yagamba nti inimuru'u halak, yoyo omuntu aba afudde, laysa lahu walad, n'aba nga talese mwana, walahu ukhtun,
naye naaba ng'alese mwannyina falaha nisfu ma taraka, mwannyina oyo aba asikira omugabo gwa kimu kyakubiri mu ebyo birekeddwa muganda we. Mwannyina kyasikira omugabo gwa kimu kyakubiri. Mwannyina alina okuba nga si munnabbeere nga bwe tusoose okulaba. Mwannyina omunnabbeere tugambye nti bw'aba nga asigaddewo omu nga bagatta maama yekka ne baawula taata, oyo mwannyina eri nga bwe tusoose okulaba mu tteeka liri afuna mugabo gwa kimu kya mukaaga. Bwe baba nga basigaddewo abasukka mu omu bagabana omugabo gwa kimu kya kusatu. Naye wano mwannyina Allah gwagamba asikira kimu kyakubiri y'oyo abanga imma mwannyina nga bagatta taata ne maama obanga mwannyina nga bagatta taata asikira kimu kyakubiri mwe babirekeddwa muganda we. Fa agamba atya wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad, asikira omugabo ogwo senga abanga oli talese mwana. N'agamba nti fa in kanata ithnataini, bw'obanga basukka mu babiri bannyina basigaddeo babiri bagatta taata obanga ne maama obanga bagatta taata eka ne bawula maama falahuma thuluthani mimma tarak, bagabana omugabo gwa bibiri byakusatu. Wa in kanu ikhwata rijala wa nisaa, wala bw'abanga alese mwannyina bannyina abalenzi ne bannyina abawala, awo tugamba nti falidakari mithlu hadhi l-unthayaini, tubagalira naye ng'omwana omulenzi aba alina emigabo ebiri egy'omwana omuwala. N'olwekyo yubayinu llahu lakum an tudillu, Allah subhanahu wa ta'ala yatunyunyira amateeka ge tuleke kubeera nga tubula. Wallahu bikulli shay'in alim, Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi ku buli nsonga yonna. Insha Allah subhanahu wa ta'ala olwaleero tujja kuba nga tukomawo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ate omusomo gwaffe ogunaddako biidhnillah tujja kuba nga tutandika nga tutegeerera ddala miraathi kyeki paka gye tunaakoma biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mufunze tubadde tulaba ayati al-mawalid, aya mu Qur'an ezogera ku limu ey'obusika biidhnillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bituwulidde, kyonna ekituusa obulungi nteekateeka ebadde ya Allah subhanahu wa ta'ala sinze, ekyo kiba kisobye kivudde eri sheitaani era kivudde eri nze. Wasalaamu llahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.